Polisi y'eggwanga Uganda ekulirwa Martin Okoch Ochola evuddeyo neeyogera ku lwaki bakwata Bobi Wine ku kisaawe. Polisi egamba nti okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali emuyamba kufa, yali emutaasa kufa ye n'abawagizi be. Ampuliriza, wabula ayogedde bino okusinziira mu yunifoomu gy'ayambadde, oba wa polisi oba wa amagye, gw'ojja okumbuulira. Wabula nga tetunnaba kuba nga tutuuka eyo, njagala kuwaako ku bigambo by'omugenzi Sheikh n'omuzaata batte. Mu ngeri emu tosubwa, Sheikh Umaru ayanukudde yeekolera Itongwa, n'erinda owulira Itongwa ate bwino gwaleese omukambwe ku mukulu amanyiddwa nga Sheikh Umaru. Ampuliriza, ogenda wulira ebigambo bino. Wabula nga tetunnaba genda eyo yonna, nzikiriza tusooke tufune akatambi ka Sheikh n'omuzaata batte. Bwe tuvaayo twolekere ebigambo. Naye ensi kati ewangaala n'abafe mubalaba ku leediyo ne TV zawaayo ne zikkiriza abafere babeere ku TV ne ku leediyo nga babuzaabuza ensi. Jangu bakusabire ojja kufuna oluzaalo, jangu bakusabire ojja kufuna visa, jangu bakusabire ojja kufuna omulimu, jangu bakusabire gwe tosobola kusaba Allah tabaraka wa taala n'omugamba nti ya rabbi ndi bubi, gw'omanya ekizibu kyo. Allah musabe, Allah mutegeeze. Naye kali byebizibu bye tulina olwaleero, bano be muwulira abeeyita nti Seeka Umaru ennansana falanatullahi alaihi n'ajooga obusiraamu. Tubaddeyo ne tugumiikiriza omulenzi oyo ajooza obusiraamu n'azannyira mu busiraamu. Yagenda ku TV n'agenda ku muntu w'abantu n'ayogerera okwo noosesi yenna ajooga obusiraamu. Bino tubyogera tumanyi, tetuyinza kubulwayo. Bonoonefu bajja kutuwalampa. Ojja baraba ku Facebook, ojja baraba ku social media wano ku WhatsApp, oba okujja ku TV kwennyini batwanukule. Naye tubagamba nti tubagamba busiraamu. Umaru ennansana yeeyita sheekhe wanu si sheekhe. Ebigambo byennyini byasoma si Qur'ani, azanyisa Qur'ani Umaru. Bamugamba omusajja yagenda n'ayogera ayatul kursi, omwana n'amuchallenginga n'amugamba nti soma ayatul kursi, ne ayatul kursi yamulema okusoma. Kati ebyo biibyo Allah amwanise, Allah akuteekawo n'akugumiikiriza obeere ng'odda gy'ali. Tatubu ilaihi, omwenenyeze. Umaru yagaanye okwenenya, ajooze Allah, n'atwala enkofiira, n'atwala ebigambo bya Allah mu bbaara. Yali wali ewaffe tula ku Vegas bbaara, n'ayimirira ku kituuti ky'abayimbi n'ayogerera okwo ebigambo by'obusiraamu. Umaru ennansana Allah akyakwanika insha Allah. Ate be bakola ne batandika okukolera omwo obwenzi. Obwana bwonna mu bulabye bwayenzeeko Umaru. Obwana obw'abandi obulungi kati balina ke bataddewo, era nako yakazaalako omwana akawala kalungi. Baana batoye munoonya ki mu basawuzi mu bafere. Bwatyo Umaru abaana bw'abatunuza mu mbuga ya sitaani. Abantu abo boonoonefu, abo nabo owulira rukuya anna lakum rukuya. Mwe rukuya yatandise ddi? Oli nagamba ye musomi wa rukuya naga nti amajini insha Allah abaddeko amajini ebikumi. Oyo ye Shenu muzaata batte yafa naye yaleka ategeezezza ensi nti oyo Sheikh mufere mubbi. Oba okitegeera? So mu ngeri emu njagala kubeera nga nkutwala ew'omukulu amyuka Ssenkulu wa Uganda Police. Omwami ono avuddeyo bw'atyo n'agamba nti ife okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ku airport twali tumuyamba, twali tumutaasa obutafa ye n'abawagizi be. Era kye twakola twamuwaka transport ka bwereere, yatuuka ku kisaawe ne tumukwata ne tumutwale wa mukyala we Magere. Kati gwe musango gwe mutuvunaana? Ampuliriza, njagala tuwulire ebigambo bino, bwe tubivaamu buterevu nnyo twolekere olutalo ate oluguddwawo wakati wa Sheikh Umaru n'omukulu amanyiddwa nga Itongwa. Wabula Sheikh Umaru simanyi oba anaawangula Itongwa kubanga ate bwino gwaleese ku luno mukaawumu
katufune akatambi kano bwe tuvaayo butereevu nnyo twegatta kuyitongwa ewatali kulonzalonza tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo asobole okuba nga akutaasa mu bizibu ebyenjawulo ampuliriza sigenda kuba nga nze nkomawo oba okitegeera oba nkomewo kale katusooke tulaba akatambi kano aka poliisi bwevuddeyo n'ekakasa ku Bobi Wine. Ono yamyuka Ssaabadduumizi wa poliisi era nga poliisi evunaanyizibwa okukuuma ggwe n'ebintu byo oba naffe n'ebintu byaffe era nga awo we twetooloolera afande we tuviiridde eri nga twogera kubagamba nti mutulugunya abantu n'okubawamba naye waliwo ekikulu kyaliwo mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yali akomawo okuva e South Africa. Abawagizi ba NUP baakunga abantu baabwe ogenda okwaniriza pulezidenti w'ekibiina kyabwe ng'akomawo gye bayita 1 million march mujje twanirize tugenda kuyita Ntebe. Mwami Kyagulanyi Bobi Wine yali atuuka mu kisaawe Ntebe nnyonyi erandinze ne bamukwata jeeke oba kabadi oba jeeke ne bamutwala butereevu paka Magere. Kyekikolwa tekyali kyakutulugunya ddembe ly'abantu era tekyamenya protocol za okuyingira eggwanga afande kyali kyetaagisa. Kati buli omu bw'anaaba agamba nti ayingiza miliyoni y'abantu ku kisaawe eky'Entebbe. Ekisaawe ky'Entebbe n'abantu bw'ogenda n'abantu 2 mundu gumu okizingawo tebalina facilities z'okwaccommodatinga abantu moderate. Amakubo gaffe mu Uganda mugamu. Kati twabagamba miliyoni eyo gye mwagala mugitwale Magere tebajjawo bagendeyo basinkane mukama waabwe naye kaava ebweru ajjemu atambule bulungi nga teri miliyoni mu kkubo bagende Magere tubakuumire naye bono bagamba bo baagala airport Ntebe road nga buli omu alina right ze. Mwami Kyagulanyi alina right y'okukomawo mu Uganda kubanga ggwanga lye teryamugamba. Yes. Naye ate talina right yakugaana abantu abalala okukozesa Ntebe road kubanga bw'oteekamu abantu miliyoni ejja kutuleetera kabuye. Kati twalaba nti okuyamba eggwanga lyaffe n'okumuyamba ng'omuntu kubanga tutwagala bino bya tiyagaasi biki kuba bano kuba bali ne tumugamba yingira emmotoka ffe tukuwe entambula tukutwale awaka abantu bakusangeyo. Kye twakola teri yamutwala mukomera amutwala awaka omukyala we n'amwaniriza ebyagenda mu maaso ebirala sibimu kuba ogambye twamuyingiza emmotoka unsolicited assistance ye tyagala mmotoka yo mwani mugereete emmotoka yange siteeza mwamuyingiza emmotoka ku mpaka era bw'agamba ne banyingiza emmotoka gye saabasaba nze ng'ate naye neyange yabasabirawo emmotoka. Kituufu kubanga nga bwe nkugambye singa twe twakola ekyo maybe abantu bangi bandifudde. Naye tukubiriza bannabyabufuzi really. Bwe muba wa pulezidenti afuluma bweru n'akomawo tayita abantu abo bonna bukumukumu. Bapulezidenti abalala b'ebibiina ebirala bagenda bweru ne bakomawo naye mwenyini Kyagulanyi bulijjo agenda bweru n'akomawo. Akimanyi nti teri amukwatako. Naye bw'oba oyagala ate osibe ekisaawe osibe batuwalisa bajja busole ekyo tekijja kusoboka. Mwandibanga balina intelligence information eraga ekirala ekigendererwa. Obviously kyaliwo balina ekigendererwa ky'okusanyalaza emirimu ku airport emirimu wano mu makubo. Tutandike okuba tutandike okuba tiyagaasi musasi gaveeyo bagambe kati Uganda ogiraba. ate abawayiriza nti bali bagala kulumba State House Entebbe kubanga eri kinnya na mpindi nabo batuufu to march into State House. Nabo boogera ekyo naye ate kati okiraba ekyo bumakinga State House kati awo tebakukubya amasasi
tolaba nti ekyo tetukyetaaga ate abantu baffe tubaagala naye bwe baba baagala kusanyukira ku mwami Kyagulanyi magere oba wona we baagala okubeera oba n'abawaki banywa oba n'abawaki balya ebyo bibye so ekigendererwa kyaffe tekyali kyakutiisatiisa muntu yenna kyali kyakusevinga buli munnauganda olwaga nti ye mumuyitiriza omulemesa emirimu gye juzi yali aggulawo ekitebe wano ekamukyazi first day yali kuba omuntu oba ne plan nti leero nja kutongoza ekitebe luli ngende nkyali jjajja naye tiyatongoza kitebe kye ne musazaamu ne mudeployinga wa heavy nzikiriza nti okimanyi kubanga gwe DIGP kumakyatu tomakkiriza naggulawo enkeera anti aba akoze loosi aba yapankiza tenti nga zoolu amafuta nga goolu ate n'omwongezaayo enkya ekizibu tulina eggwanga lino lyaffe ffenna katwogere bw'oba oyagala kukola omukolo tubuulireko tulina obusobozi bw'okukuuma yes oba nedda nitukuwa ensonga zaffe twamuwa ensonga zaffe ku lwaki tetwalina obusobozi obwo walimu emikolo mingi nga ne pulezidenti nga alambula kawempe netugamba ekyo kirekerero enkya jangu gulewo tujja kukuwa obukuumi era twamuwa obukuumi naggulawo bulungi fete tulina buzibu byonna naye twagala kolera wamu afande abanyonyodde aba-NUP ku nsonga eyo afande waliwo kampeyini yo ya poliisi y'okulwanyisa yamyuka senkulu wa Uganda Police bwato bwayogedde simanyi ndowoozayo osobola okgenda mu comment section n'obaako ky'oŋŋamba okusinziira nga bw'obiwulidde wabula ffenna tukimanyi nti waliwo embeera egenda mu maaso mu ggwanga Ssegirinnya mulwadde akasajja kavuddeyo keewaana nga bwe kaagala kamulabe ng'ayingira ettaka abantu bangi boogedde abantu bali mu kwebuuza ddala ono musiraamu kubanga obusiraamu kwagalana obusiraamu mukwano naye ono kyalaga musiraamu munne kuba oli ye Umaru ono ye Muhammadi kyamulaga kye kituufu atuwuliriza Itongwa yavuddeyo n'abaako ebintu byayogedde ku Sheikh Umaru olunaku olwajjo olunaku olwaliro Sheikh Umaru amuddiza omuliro wabula nga tebunnaba na kuziba Itongwa naye amuwambalidde era agenze maaso n'okuba ng'agamba wano muyiteewo omusayi tegubayiikira mbutuufu Itongwa olwaleero alabika asaze busazi nkoko so katugende mu bigambo bya Itongwa tusobole okuba nga tubiwulira kolera nkugamba nti wallahi billahi tallahi tolina kyakukola funa banno bwe mulya nab'emyogo bw'obookangakanga seye mu guleedi yakutiisibwa wallahi Ssegirinnya bwe yali aleeta omulambo ewange mwali mukola ki okujja okumutiisatiisa gw'omanye ebintu Ssegirinnya bye yantwalako Ssegirinnya mulinako amaziga gwembwa gwe yeekolera kiddiŋŋana mukimanyi bulungi nga Ssegirinnya ye yasaanye mbadde nkyali kugwandiga ekozze laba ate we bambagulizaako nti embuzi ebirime byonna ebiwemmensi ebimazeewo ŋŋanza abazungu ate gwe yeeruso nneetega ndya misumaali atondeetera amakulooni mpalampasozi atondega enkulukuku wasoose kwebuuzaako oba okunnoonyerezaako nga tonnannumba ku ki ky'olumba nze ndi waakubala bubazi siri waakubaza bubaza omuntu yenna omweteefuteefu okunnumba oyina kunnumba ng'ombaze nnyo so si kumbaza bubaza nze nninga ng'enguudo zimwasanjala oba ziyite highway mu lujjungu tezitambuza emmotoka ennyingi oluguudo lwa highway oyina kulusala ng'olubaze nnyo toyina ddubaza bubaza bw'osalawo okulubaza obubaza weesange emmotoka zikukoonye nga zikunyantudde ng'osaanyeewo ofiiriddwa obulamu kakati omuntu yenna anannumba oyina okumbala ennyo toyina kukozesa fomula ya kumbaza bubaza nga tonnannumba oyina okusooka okunnoonyerezaako nasomerawa era nasoma ntya nze masomero mangi ganjayayaniranga nga bwe nsomera ku CU ng'eri CS enjayayanira ng'eri UMEE enjayayanira si lwakuba nali mugezi nnyo si lwakuba nali mwana wa mugagga nnyo nasomeranga na bwerere weewunye naye omanyi ensonga lwaki nasomeranga bwerere nga nze ndi muvumi wa masomero
era nga nze nvumira amasomero ng'era omugaso gwange gulabika nnyo mu biseera by'okuwakanya amasomero okuvuganya nti tugenze ekibibi okuvuganya ne kibibi umeeya nga banteeka ku sayidi ya ggolo wa kipaweeri ng'omulimu gwange oba omugaso gwange gwakumuvuma mu distractinge omuteebi waffe asobole okuteeba era nabavumanga ne mujja ku mulamwa nangoba asobole okunkuba eno ne zinywa oba wakadda mu ggoolo n'enkomawo era n'envuma ne zinywa amasomero gannettanira nnyo kyokka ng'ate n'abayizi abagalimu bannettanira nnyo nze nalwananga n'entalo ezitankwatako just ekikajja eki ate nkyenyumirizaamu era y'ensonga lwaki nsiiba nkibagamba gwe mpa ekikajjo ng'olina omwana akwagalira omusajja w'okusomero kubanga ffe twasomera ng'abawala basoma bakulu basunye n'amabeere nga n'abavubuka balina ebirevu oli ali mu kya 7 naye ng'alina ebirevu ng'omuwala ali mu kya 5 naye nga yasuna dda amabeere abaana baalwananga entalo ku ssomero omu bwe yalabanga nga lumuyinze ng'angulira ekikajjo nga ng'amunsesebbulire simwagala ku ssomero lino kubanga yeesibye ku mulenzi wange mugabo ogambye nti bwe ŋŋambye mpa ekikajjo kyange ng'akimpa nga ntandika kumubojjera muntu ku luwonzi alwaddaaki n'ayabulira essomero n'agaba bazadde mu nkyusi z'essomero zeri essomero si kyalyagala gw'omanyi nti ebivumo byange byagoba abaana ku masomero n'okusinga emiggo gy'abasomesa n'okusinga fiizi omwana w'omugagga nga mugobya ku ssomero ate nze atasasula ki ssomero kakati bw'oba onannumba mu lutalo lw'ebivumo olina kusooka kunnoonyerezaako nnyo nga tonnannumba olaba nkaabira omubikire naye ate ggwe olwankutukidde mu ngalo olaba mbadde nnwanirako seggirinya naye ate ggwe anneerumbidde dayirekiti juzi nakugambako saakuvuma naye nakugambako olw'ebigambo eby'obusagwa byewaweerezanga seggirinya olw'edduwa ez'ekikaafiiri nga weerimbise mu jjubba ya Allah y'obwaimamu be y'obwa sheikh ng'oyambadde entalabuusi nze Umaru njagala okukutegeezaako bwe mba nsobola okulwanirako mukwano gwange ate nze nsobola okwerwanirako nnyo kye nsobola okukolera mukwano gwange I can do it better when it comes nga nkikola ku lwange kaakati tewategedde nti wabadde owalampamu era mannyo Umaru toli sheyi ne bw'osala enkoko sigirya ne bw'okulembera esswala waakiri eby'okusaala ku olwo mbivaako n'enkibala nti Allah ajja kunkuba lumu emiggo kubanga mu busiraamu omuntu atasadde aba akoze ensobi naye ate ono ayonoonye esswala aba musobya nnyo n'okusinga atasadde kati nze mu kifo ky'okubeera omusobya ennyo ng'onkulembera mu swala Umaru sisobola kusaala nga ndi mabegawo nga ggwe imaamu wange akulembedde swala kubanga nze nkulemberwa basiraamu mu swala sikulemberwa bakafiiri omuntu yabadde anywa omwenge ekiro omuntu gwe nalabyeko ng'ali embizzi ojja nkulembere mu swala omuntu agenda mu masabo omuntu omusamize nga togenda mu masabo kubeera bulungi kubanga abaganda oba osanga tugenda mu masabo oba abantu bonna abaddugavu tugenda mu masabo naye singa oba ogenzeeyo waakiriko ng'ogenzeeyo kutereeza bulamu bwo kuggulawo mirimu gyo naye ng'ogenzeeyo kusiraanya bantu basheeyi be wasanga nga bakola ebibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko waakiri weebakamu ku nnyazaalawo kakati n'okugenda mu ssabo kibi naye ate kifuuka nnyo ekibi bw'ogendayo okusiraanya banno kakati akukeeka Umaru naye kankubuuze Umaru bw'oba tontya ku nsi kuno olityako ani omuntu yenna ali eyo nga tontya ku nsi kuno olityako ani kubanga ndi wa bulabe nnyo n'okusinga mukenenya n'okusinga COVID-19 n'okusinga endwadde y'akafuba n'okusinga enziku endwadde y'abazira n'okusinga olukonvuba ndi wa bulabe nnyo era waalisoose ne weebuuzaako kubalozezza ku bukambwe bwange waaliyebuuzizza ku Katamiira Jjobyo Muhoozi Kayini Rugaba waaliyebuuzizza ku Museveni ye lwaki tobuuza ku Bujingo lwaki tobuuza ku Baby Cool lwaki tobuuza Kamiliyoni buuza abantu abalozezza ku bukambwe bwange bajja kubuulira yeekolera omutuufu yani osookanga kwebuuza kubanga obuteebuuza butambuza ennyonyi ekirojja nti tebuukye
osooka nga kwebuuza olulala nga tonnansimbirako bunnyo obwo obukulinga obwala bw'embwa. Kaliyawo kaleega obuyindo bukalinga ekigaaga kalina amaaso g'abasezi kameketa amannya ekiro ka misikini ako kameketa amannya ekiro. Nze bwe namala okukola vidiyo eyo omukyalo omulala nankubira essimu naŋŋamba akasajja ako yagendayo emisana kamujjanjabe ne kamugamba ogira otuulawo ne keefuula bizi ne kamugamba ekizibu kyo kinene nnyo sisobola kikolako ng'enjuba tennagolooba. Enjuba bw'emala okugolooba buzibidde ddala ne kamutwala mu ssabo lyako gye kayitambo gye kasabira edduwa ne katandika omutiginya ne katandika omukwatirira. Kaakati omukazi n'abuuza ate sheeyi okola ki kino? Tewazze kuwona, toyagala kuwona, kyova olaba mukyafa nnyo n'agazibu. Kankubuulire nze okwambulula eddagala nina ddiisa ku ssemusajja mukulu wange. Bambi mukazi wattu olw'okuba yalina amajjini agamutawaanya agamukozesa agamubonyaabonya mujjawe ge yamusindikira olw'okuba yali anoonya kuzza ssanyu lye. Kano kamugamba ekintu kya ddakiika 10 ng'ogenda kuwona ekirwadde ekikulumidde emyaka 5 ng'ate kikyasobola okukuluma olubeerera paka lw'olifa kikulemese okujjanjabwa mbu olw'okuba otidde kyekipya ky'otalabangako. Oli mwana muto ne kamuniobeka. Kamala okumunyobeka kagweri katandika okufuluuta kameketa amannya ako ekiro. So omukazi yabiŋŋambye Nuuru oyo teyakozesa tameketa amannya ekiro tafuluuta tekakulungutana kasiba kagulungutana. Omanye okulogootana emirambo kalogootana mirambo kasezi ako kemulaba akakasajja kemulaba kasezi. Singa Nuuru abaddewo wano nandireseeyo n'akoleeza akasajja ako kabi. Bwe ddagala lirina kuyitira ku ssemusajja mukulu okuva lwe kiri nti baakuweereza amayembe agakozesa leka nsiga eddagala ku musajja mukulu wange ŋŋende musajja mukulu wange alwanagane nageeyo munda gye gakuli. Idiot. Okabasanyizza abakyala kasajja gwe nga n'abaana ab'obulenzi oba abasajja bwe bajjangayo ewuwo okubajjanjaba wabakombesanga ebitundu bye ebyekyama wabakozesanga actually kigambo kinene. Oyo yakombesanga abasajja ebitundu bye ebyekyama oyo ayina buli muze. Oyo gwe mulaba oyo baana bameka ab'obuwala boosize mukenenya gwe kisiraane gwe. Baana bameka ab'obuwala boosize mukenenya. Baana bameka boosize endwadde z'ekikaba gwe kisiraane gwe. Nga tonna nnumba manya nti nze nkumanyi nnyo ate nze yenze muntu akwogerako omulundi gumu bwino ne yeereeta yekka ng'ate ali verified. Nze siisa kintu mukamwa kyesisoose ku verifyinga kakati ŋŋendaako mpola. Manyiira abo baseggirinya be wamanyidde okumanyiira ate era nkiddamu era sigenda kukisazaamu. Ebyo by'olimba ensi mb'okutte Kuruhani mb'osabira seggirinya afeeyo Kuruhani gy'okutte ekyo olina kati ggwe kitabo tokyalina Kuruhani eya Allah wagifuula ekitabo kubanga Kuruhani teroga. Kuruhani tekoosinga bizibu. Kuruhani egonjoola bizibu. Yensonga lwaki basheyi bw'ogendayo nga waliwo akusobezza oba yakuloga bw'aba akusabira kuwona so sikuzaayo ewooli abikusindikira kubanga Kuruhani mugonjoola nsonga si mutabula nsonga. Kagikutte olw'okuba kayiga Oluwalabu ng'olulimi kalimba ensimbu dduwa. Olwo Oluwalabu lw'oyogera lulimi si dduwa. Kafuna omukisa ne kayiga Oluwalabu ng'olulimi kakati bwe keesinzira okweyitira she. Olowooza buli amanyi Oluzungu musomesa? Buli amanyi Oluzungu dokita? Buli amanyi Oluzungu lawyer? Bantu bangi bamanyi Oluzungu naye nga tebalina profession. Omanyi Oluwalabu era weebale nnyo weebalire ddala okwogera Oluwalabu olulungi naye Oluwalabu lwo terukufuula sheyi kubanga obwa sheyi buva mu kumanya tebuva mu kutegeera lulimi. Obwa sheyi buva mu kutegeera Allah mu kusoma ennyo Allah. Gwe wafuna omukisa ogugenda e Saudi wasoma lulimi tosomangako ku bwa sheyi. Sheyi ki? Sheyi kyakwata abaana abato akabasanya abaana. Sheyi kyakwa asiga abakyala endwadde z'ekikaba abalwadde be. Sheyi ki
alimba omukyala nti okujjamu ago amajini ge baakuteekamu agakozesa ekiro nina kuyisa kuddagala ku musajja mukulu wange agenda alwanagane nago kyokka n'atawona kameketa amannyo wagaana okwesabira okuwona ekitambo osabire seggirinyaffe osabire n'eritongwaffe wagaana okwesabira okuwona ekitambo kameketa amannyo ako kemulaba kagoba n'empewo ekiro ab'ennansana mumanya asikaali waako gwe bayitanga Pawulo takakwatanga kekiro nga kafuluma kali bwereere n'akanyweza n'akazzaayo munda mu ssabo lyako ko gye kayita gye kasabira abalwadde mu gye kasomereddwa kati bw'oba osaba nsabira nfe bw'oba osaba challenge you nsabira nfe anti ogambye oli w'amannyo kati saba n'olunaku olumpe nti yeekoleranga ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti ogenda kufa kisira ne ggooli ng'ekyonziira kagira amaaso agamagukanga aga puusi kalinganga emmondo kagonyera oli awo olina ebizibu byo bikulemye okutereeza omala obudde ku balwadde omuntu awala n'omulwadde abanga awala n'abali emagombe omufu omuwalane oba ofunirawa era ye bampala naye akika kyekuwalanya omufu omuntu omulwadde aba helpless aba tasobola kweyamba bakyusa mukyusa ng'era bwe bakyusa omufu tumunaaze tumuteeke wano kati omuntu yenna awala n'omulwadde abeera kyonziira teri gwe kikubonyaabonya ekisooka katimako obufere bwo ebikolobero byo ate nkubuulira ekyo kikyali kituuza kuba Allah wamwongedde obusungu obulala wazze ku musajja wajjanjabya abantu ab'enjawulo bawone ku lwa Allah wazze ku musajja agulidde abaddu b'akamere abanja ennyo ng'enjala ebaluma gwe ssente zo wazigulangamu mwenge mu batamiivu wazigulangamu bakazi wazitwalangamu kimansulo ne bakuzinira zidoolo wazikubangamu kyuti kankwate konsasule Sejjirinya Muhammad sente ze yazigulirangamu abanaku emmere akawunga kubajjanjaba kusondera baana piki bakyusa obulamu gwoliko gwojeja era nga gwolaba gwasaanidde omujeja oyina ebizibu byo toyongerako kanate obadde oyina ekizibu byo ebyobwavu notekeka ekyeseggirinya kanate wataddeko oguzibu ogunene ebyo ebizibu byoyina ekyobwavu abadde ntunuka ekyaseggirinya ebadde nsalika kati ate weeteekako kookolo itongwa nze ndi kookolo gwe kisiraane gwe ompisa embwa ndi mbwa ya mu kibuga si ya mu kyalo otereezanga kubanga embwa erina omugaso ekuuma awaka egoba ababbi esobola okuyigga esobola okukola ebintu eby'enjawulo ng'oli mbizzi ey'omu nsiko oli mbizzi ya mu nsiko embizzi z'omu nsiko ziruma n'abaana temwagala bagataliiko nfuufu kakale okuvala kiri nti embizzi y'omu nsiko eruma n'abaana eno embizzi y'omu nsiko yalumanga balwadde kagira obunnyo bukalinganga obw'enkula kali awo tekategeerekeka temulaba nti ndi musiiwuufu naye bwe ntunula kantu ako ŋŋuma bannange ndi musiiwuufu omulongooseemu siri musiiwuufu bali abaasookawo oba kaddabuzzi omanyi Ssebatta yaggamba nti omuntu bw'ofa okomawo ku nsi ng'okomerawo mwana omuwere naye okuddako kusinziira wali weeyisa otya mu tayimu ye yasooka bw'oba wali weeyisa bubi okomawo ng'omwavula nkupe okomawo ng'ozze kujeera okomawo nyense kuwanda lulusu okomawo nga toyagalwa keeka n'oba kadda nga kaliwooko ku mirembe giri ne kakomawo bukomi kandiko kagaana okuganja kagaana okwagalwa oli ne bwakatunulako akesisiwala kali mu kifaananyi kya omusota omuntu w'okutunulako w'ogwesiwalya kakati akakasajja buli akatunulako akesiwala nga tonnalumba itongwa mu byosoya samasooka weebuze ani ali ku sayidiyo buli komenti wogirawo mu platform kwe mutadde ebividiyo byammwe ebyekisiru bakuvuma buvumi tewaganja kakati ate nze maama akayayaana yakagattamu akambula era bye bantegateganga mu buto
nabibuukanga n'embye yambulanga kubanga nalinako akambula na mirembe akaddo kanoga mirembe jimbu nebune ekimpisa ekimulimuli kannamuli kanoga gwe bwoba tonjagala sikufaako kubanga nze obutaagalwa sibunaabangako gwe wanaababuza wanaababonaabona kyova olaba n'omukisa ogusangamu ebizibu kyokka ng'ate omuntu ow'omukisa ne mu bizibu asangamu omukisa gwe bwe wafuna omukisa ogukola ssente wagenda kwegadanga ku bakazi omuzaddemu omwana omusizi obulwadde weeganye omwana omukisa ne gukufuukira ekizibu ekiwoomereze kizaala enkenku si buli kimasaamasa nti golodi obulabu bwa buyinja bwa musota gujja kkubo dda si buli ekizimye nti liba bbere lyakuyonka ebirala biba bizimba ojja kunywa amasira switi ŋŋendaako mpola kubanga nze nabagamba nsobola n'okukuvuma kadongo kamu nga kyenkuvumye sikuddamu kyenkuvumye sividdamu nina ebivume ebyasookawo nina n'ebipya katale ebivume ebyasookawo mbirina n'ebipya katale nsobola okukuvumira essaawa 24 nga kyenkuvumye sikuddamu ng'ate siwummuza olimbwa yekolera olimbwa gona olimbizi bwemba ndimbwa gitte ogitwale ogisule ku jirikiti kubanga ejirikiti lyentaana yembwa ate era abatulaba basobola okwawulawo kunze naawe animbwa saasira abaana babazaalibwa kakitaawe waako mmongwa nyazaalawo ngaalabye n'omukeeya wunga kakati naawe abaana bo bwe babeera ku ssomero nga balaba taata waabwe ali ku TV ayagaliza muntu kufa oba okakasa abaana bo bayala ku ssomero tebabayita basezi kaagala mulya kaagala kulya sejjirinya oyagala kulya sejjirinya saasira ku baana bo gwe oba tosobola kwesaasira baswala abaana ababo baswala tebababala mu magezi abaana bakatujju buno bwe buvumaganya n'abasiraamu abasiraamu waliwo ekifaananyi ekyatubrandingibwako mutuli batujju mbu tulina ettima si lwakuba tulina ettima si lwakuba tuli batujju naye bano bakijja kuba individuals ngaabo ne bakiteeka ku ddiini yonna kubanga abantu babyogerera mu byambalo bya ddiini babyogerera mu byambalo bya ddiini olina ebizibu byo ennaku ekuluma nso kitegeera byonna byoyogera obwavu buuluma eyali afunye ensimbi neziggwawo ggwe nga tokoze ntegeka bw'oliwo oyita ne baggeya mu makubo yalina ssente oyo nno toolaba dduniya njagala olengeremu mu maaso gy'ogenda weetegekere ng'okyalina amaanyi emyaso gye bujja tolikole entondo emyaka 7 ng'obigikwa amasawu komya amalala go n'ebyokweyita omuto gundi ngamba bireke ziri ekivubi weerage maaso gy'olaga enseeno yandikunyiga enviiri eziddukalase zezikolerera enjeru gwe fiso otegeke oyadulesi yeswaza n'okukolima okungi segirinya yanjavuwaza obwavu buluma naye obwavu buluma eyali afunye ku ssente teri bwavu buluma mwavu kubanga senga oli azaalibwa ng'alina endwadde ye lubeerera kyono bamuzaala agw'ensimbu tezisobola mmuluma kubanga talozangako ku ssanyu lya kubeera nga tolina nsimbu kakati n'obwavu tebuluma mwavu kubanga omwavu talozangako ku ssanyu lya bugagga naye obwavu buluma nnyo omuntu yali abaddeko ne ssente n'ayavuwala yoyo bwavu tobaseka nno munnange obwavu butabaaza butyo omwavu lwafunye ensimbi abeera ayagala omumanya ate omwavu lwafunye ensimbi abeera yeeraga nnyonnyo yate nkugamba eky'obwavu olaba buluma faaza so nga mu kigo teryasasulwa naye eri abagagga bamu bavuga beezi kakati beebo endwadde y'obwavu yeri mu kumubonyaabonya kubanga yali abaddeko ne ssente
alibo mwavu kalonde kutiya zigwawo nadda ku ntegeeka ya Mungu. Wali wewagudde ku nteekateeka ya Mungu. Oyina kuba mwavu lunkupe. Wazaalibwa oyina kuba mwavu lunkupe ne weewaggula ku nteekateeka ya Mungu. Ofunye ssente ogenza ozimansisa. Mukama n'agamba nti komawo gwe watondebwa kubeera muki mwavu. Kati ekibonyabonya musajja mukulu bwavu ate nga takyasobola kuddayo mu bugagga kubanga Mukama yamutonda alina kubeera mwavu. Laba gwe yeewaggula ku nteekateeka ze n'agenda n'akuba mu kitabo kya Allah. Oba osanga singa yeewaggula ku nteekateeka za Allah oba n'asuubula Allah n'amuwa, naye enteekateeka za Allah yazeewaggulirako mu kwerimbika mu ddiini ya Allah. Namuga komawo gwe n'obwavu mwatta omukago. Tolaba nti ndiyala, naye gwe n'obwavu mwatta omukago. Mwavu ne mmwanyi n'obwavu ne mwesala obugalo ne mumekete mmwanyi ne mulenuuna ku musaayi. Kati buli lwogezako okubuddukako awokajjukira wansuubiza tetulyereka, wansuubiza teolibeera nange, kati olagawa era bwe wali odduse n'ogenda ozimbye kalina mbwajja ne kugamba nga yenza owuwo wagattibwa naye empeta. Oze nawulirako abaavu mukugereza kw'ensi eno nti mu ggulu mmwe mulina obutebe, ab'okumwanja abagagga bali beereyo. Nkale oba bwe guli ggwe kale nga mmwe abaavu kwe kuli n'obwammwe nga muzungira eno ku nsi tewali ttabbu, abali beewala muli baweereza otuzzi. Otegedde ozannya ne obwavu. Poverty yesinga okukabonyaabonyaako. Batta omukago ne poverty. Poverty ye baana baliwo kabe kaddamu segirinya yakabya mama wange amaziga segirinya yakabya mama wa mugaso nnyo yazaala ekinku nejje. Era yalina okukaaba kubanga yazaala ekinku nejje. Lwaki teyalugjamu? Gomanya omugaso gw'obupiira kwewala mbuto ziringa bantu nga mmwe. Singa maama we yakozesa obupiira, singa yakozesa ku family planning, kizaala gumbe zaaliwo mu buddo oba tewali bupiira, baali yambadde obuveera bw'emberenge, baali guza emberenge ne baziyiwa oba ne bamala okuzirya. Mwali musobola okuyiwa emberenge mmwe? Ne bamala okuzirya ne beesabika ne bateekako labbabandi. Idiot alina okukaaba kubanga bw'olunda omusota bwe gukubojja oba bwe gubojja bojja ekyalo oba olinaawo oli kizibu ku kyalo. Walunda gwaki ngate tegulundibwa kati yakuzaalira ki? Gwe baali kuttidde muleeba. Nzonna banenzaala akaana nga ggwe ate tebubula kakukajja kasibye emitaafu kajja ennyindo zitunudde eri obunnyo ovanga ku mwana ajja n'obunnyo ku nsi. Bwe bakazaala ekigambo kye kasokowa mujebale kayogererawo mujebale mu busungu obungi nnyo. Kati abaana babazaala basooka kukaaba. Abaana babazaala tebabeera n'amannyo, naye ono yajja alina amannyo abiri ag'omu maaso nga gayiseemu gati. Omwana n'akubasya mujebale ng'era ntwala ggwe waka nga nkuteeka mu bugoye bwange obweru nga bajje bankulise mu kulika omwana. Maama we baali mugaye kulika ekinku nejje. Wallahi nali nkuleka mu ddwaliro ggwe Umaru, nali nkuleka mu ddwaliro, nali sisobola kukuleeta waka wange nze nvumu ekyalo. Gwe kati tolaba nti Anita Amongi ye yazaala musota omulongo magobwe, naye at least nzijjamu n'omulongo magobwe waka ne sijja na mwana alinga ggwe. Kati maama we alina okukaaba kubanga yazaala ekinku nejje, yazaala ekyeneena. Kyokka ate n'atakikuza na mpisa nti mu Buganda omuntu bw'akaaba tunyolirwamu naye. Ate naddala oyo yakuyambako, oli ku musajja yakuziikira omwana omanyiira, oli ku musajja eyalabirira mukyala wo gwe wazaalamu omwana omanyiira, gw'ojooga mbu yali andeetedde omulambo ngulye because oli musezi. Oli musezi ondeetera omulambo ngulye weegaana enva
weegaana enva abantu balamu temuyambika nze bwe nkugulya kilo y'ennyama oyinza kungobaganya bugobaganya nti omwana ono yeekolera mubi nze aleese enva ii baakuleetera enva zosinga okwagala kuba omwana wagaana omujjanjabe ng'ekigendererwa afoomulye naye obuzibu nabo bazireetera mu kamera ebula wagaana okuzikkiriza enva kyajjirinya olulala bw'obanga otwala enva toteekangawo kamera yiwe kabasanya bantu manyiira bantu si ttongwa nze ndika amaggwa ndi muti gwa jjirikiti ndi lusozi gambalagala sitembeka ndi lwazi ate gwoligiraasi ojja kunneekoonako mementukire bwereere nze ntwazizza abantu ennyina bona kati batambulira mu zipampa bwebuuza bagashumba bamanye obukawo bwa ttongwa babuuzebuuzeekaawo babujingo babuuzebuuzeekaawo naye kakati officially yenze mulwanyi wa Sseggirinya kuggwe nabadde luli nkugambako bugambi naye waŋŋenze ebbeeya nnaku ogenda kusitama kakutta akalaadi kaako kakabajjana mu nsimbi ŋŋanda kakutta akalaadi Sseggirinya ojja kubonaabona nnyo yeekolera olimbwa tomanyi Sseggirinya bye yankola yakola ki gwe wabyekola weebonyaabonya gwe kizibu kyo Sseggirinya si ye Katonda agaba obugagga oba abugjawo gwe kennyini wakola ebinyiiza Allah n'akuggyako obugagga kati obonaabona ate Allah mu kuggyako obugagga yali akuzzaayo ku nteekateeka ze olina kuba mwavu olina kujeera kati gwe Ssekawumalu n'omuntu ne bwagezaako kukuyamba obuyambi ayavuwala kubanga aba ajeemedde Katonda omukolera puroguramu omuntu gwe yasalawo okujeera nga gwe ate yo okukupangira ensi kive n'okutta kikola ki kitta kkiriza embeera gy'olimu weenenyeze Allah still tojja kuddamu kugaggawala waakiri ofune obugagga bw'omujjana naye oli ku nsi obonaabona kyokka ne muggulu ogenda kubonaabona dabolo bwavu dabolo safa tongo amagenda bebake Sseggirinya kwekereka vale ojja kuwona omulogo takutiisatiisa abalogo batye mu buntu naye nga tobatya mu mwoyo weefuula atazannyirwako teri ayina buyinza ku nsi omulogo ali kujja mu nsi amalanga kukola muntu yakkanganga n'okuba evvi n'ogonda omuwonderenga naye nga tamanyi mutonda tagezanga akutiisetiise mbiyigidde mu bankuseere ab'okukyalo bunkuseere wali bunkuseere wali ekyalo bunkuseere jjawo teekawo nansana bawumalu omusamize wumalu ye munkuseere wafu nga wali obaddeko ne ssente obwavu obwavu bwalumye omusawo amba buno bwe baabazaala nabwo asomeddwa n'afuna ssente bwe ziwera